bankuba kyeyo omuze guno nga gususse oba nammwe mukiraba bannange tuyitirizza okwegatta ne tufuna embuto ku ddungu bwe tumala okufuna embuto ate munnange ne tuvaayo okutandika okukaabusaba obuyambi tetulina ssente za ddwaliro simanyanga batuzaddemu ate batudduseeko tetuyina byakulya simanyanga twetaaga buyambi kudda Uganda wafuna olubuto n'okimanya n'otuula ku ddungu olubuto ne lwongera okukula n'otuuka okuzaala bannange singa bw'ofuna olubuto kubanga nze mmanyi omusajja tagenda kukulabira bw'ofunira olubuto addukirawo misinde abaana abawala twabanga bagezi naye ate ennaku zino simanyi abaana abawala twabanga bagezi okusinga ku balenzi naye ensangi zino ate kati abalenzi balinganga be batusinga obugezi nze twabeeranga ne mu ssomero ng'abaana abawala tubeera bagezi okusinga abalenzi kikyenjogerako awo omwana omuwala oteekeddwa okubeera omugezi bw'obanga owulira tosobola kusiba sikaati yo munnange nga ggwe osiiyibwa tosobola kumala mwezi nga teweegasse era ng'owulira tosobola kumalako myaka 2 ng'oli ku ddungu nga teweegasse mukwano beera mugezi omanye butya bw'otagenda kufuna lubuto abaana abawala bafunye embuto mu basajja abanigeria sime bayita ababoggo simanyi baboggo bafunye abasajja abanigeria simanyanga abanagana babazaddemu babasuddewo badduse abaana abawala bw'obanga okiwulira nga tosobola kubeerawo nga teweegasse nze naalisabye making sure nti ogenda okwegatta ng'okimanyi nti singa ofuna olubuto ogenda kusobola okwesapootinga okudda Uganda nga ssente ozirina abantu kati bakooye okuyamba abawala bafunidde embuto ku ddungu abantu bakooye naye bw'oba okimanyi nti tojja kusobola kweza Uganda na mwana wo gw'ozadde oba tojja kusobola kuba nti munnange ogenda kudda e Uganda n'olubuto lwo mukwano sikaati ziwumbeko bannange osobola okubeerawo ne ugibeera emyaka 2 ne giggwako nga teweegasse togenda kuwumba ganya okwereetera ebizibu omanyi okuswala okuli awo eyagenda okukola abantu bonna bamanyi wagenda kukola ne bakulaba ku intaneti mbw ate ovuddeyo okaaba osaba buyambi wafuna olubuto omuntu gwe nnyinza okusaasira yono nti bandeepinga bankwata nnyinza omusaasira nti munnange kyajja teyeteeseteese teyakyeyagalira omuntu owokubiri gwe nnyinza oba okusaasirako yooyo eyatambula n'agenda n'olubuto nga tamanyi nti ali lubuto kuba kisoboka olaba n'omukyala azaddeko enzaalo 5 ayinza okufuna olubuto n'atamanya n'alumanyira ku myezi 3 ense nali simanyi nti nafuna olubuto kisoboka naye mukwano nga wava e Uganda toyina lubuto tebaakurepinga weeyagalira omuboggo n'akukwana n'oyagala n'okkiriza n'ogenda munnange n'osiiyiriza n'onyumirwa n'ofuna olubuto n'otuula n'otuuka n'okuzaala at least walize ewammwe ng'olubuto wakalutegera mwezi gumu 2 n'odda ewammwe n'otutenkanya butya bw'ofuluma Dubai oba Saudi n'odda ewammwe naye gwe kisuwaza omuntu eyagenda okukola abantu abamanyi nti oli ku ddungu okola ne bakulaba ku social media nti ate oyaayaana kusaba buyambi nafuna olubuto omusajja yanzaalamu nandekawo simanyi yadduka abaana ab'obuwala mu nsonga ezo twateranga okubeera abagezi gwe oba ofuluma Uganda ng'okimanyi nti gwe tosobola kubeerawo nga sikaati zo tozisibye waakiri genda nga weekubisiza empiso za family planning ez'emyaka 5 ate munnange tunaakugamba ki you can't stay without kwegatta mulimu abaana abakomenti nga n'agamba nze n'okwegatta tuli tuti mukwano n'okwegatta muli muti naye ng'oli ku ddungu banga okimanyi outcomes zonna
ogenda kusobola okweyimiririrawo. Mubeera eyo ne munyumirwa, naye ebintu bimala okuzza emizigo ate ne mudduka ku intaneti okunoonya obuyambi. Samugawuzi bafuna munnange abasajja bali mu love mu relationship, oli amugambako munnange ayinza n'okukuvumirawo, naye we bimala okuwunya misinde ate najjo ssaba obuyambi. Bannange mutuyambe. Bw'oba ofuluma Uganda ng'okimanyi tojja kusobola mukwano, genda bakuba empiso oba ya myaka emeka oba muteekamu buweta anti gwe tosobola kubeerawo nga teweegasse. If not, newankubadde oli bweru kuba abaana abali ebweru mmwe musinza okufuna embuto. If not, beerawo nga teweegatta, weefuule nti oli mu kiyumba munda ng'omwana ali mu kiyumba nti tatambula teyeegatta. Bannange osobola okubeerawo. Naye olw'okuba nti abantu abamu ndo simanyi nyinza okyogera ne bagamba njogedde bubi, oba abantu abamu twajjula bukaba nti gwo okumalako omwaka nga teweegasse owulira ng'ofa. Owulira nga mu butuufu kiri impossible. It is impossible. Ng'owulira kiri impossible. You can't stay. Baana ab'obuwala. Kwekyo tukyuseemu, tetugenda bagaana kwegatta. Munnange, mulimu abatugamba ffenna okwegatta. Tuli tuti, tetuteŋŋana. Naye kati mubeere abaana abagezi, ti munnange weegatta waliyo siriimu. Ogenda kweprotecting otya siriimu. Nti munnange wenneegatta waliyo okufuna olubuto. Ngenda kukikola ntya singa ndifuna olubuto. Beera mugezi ng'omanye ekiddako. Beera ne pulaani A ng'olina ne pulaani B. Ng'olina pulaani B. Ofuna otya olubuto ku ddungu ng'oli mu overstay. Ofuna otya olubuto ku ddungu ng'oli mutolosi. Ofuna otya olubuto ku ddungu nga mu butuufu tolina ku visa yo. Kuba weeba visa yo gw'obyekolerako gamba wemmanyira nfunye olubuto kandulinde munnange lutuuke mu myezi 3 nzire eka nga terunnalabika kuntawaanya ate leeta birth certificate simanyi ate byataata biki odeeka. Otherwise muve mu kwegatta. Muve mu kwegatta. Bannange nze engeri gye ntyamu nkusuwala nti nave ewaka bamanyi ndi mu kukola ate bamale bandabe social media nti nsaba buyambi nafuna olubuto omusajja yansalamu omwana gwe batarepinga. Bw'aba bakurepinga kiwulikika ti munnange bandepinga. Bw'oba bava e Uganda n'olubuto kiwulikika. Teyamanya nti olubuto mweruli. Naye gwe eyagwa mu laave mugita loove eyagwa mu loove. N'otambula akabina n'owanika waggulu n'osunda ebbeere gwaliko. Ebyo singa babikoledde mu nsi yo Uganda kubanga munnange batuzalamu bulijjo abasajja ne baganda okulabirira abaana ne badduka ne bagenda. Naye at least obeera mu nsi yo. Naye ku ddungu nga toli mu nsi yo n'ofuna olubuto nga tolina kiddako. Bamaada tukyuseemu. Kati waliwo omusajja oyo omuvubuka oyo gw'olaba mu katambya yafunisa mwana muwala olubuto. Olubuto kati luli myezi 8. Saawa zino lwavaayo mbu simanya nga asaba obuyambi ayagala kudda Uganda. N'omusajja bw'omutunuulira oba nkyogere gwe mutunuulira omusajja w'oyo. Omusajja yafunisa omukyalo olubuto wuuyo. Nyinza okubaako ekigambo kyenjogera ne munkwata bubi. Yoyo yafunisa mwana muwala olubuto. Bamuleese ku live mukwano ng'avivenga buvevenzi. Talina redo oyo Munnayuganda si muboggo Munnayuganda. Ng'abalaata bubalaasi. Kyokka omuwala yagamba omusajja yalina okukola ku bintu byange nzire eka kubanga yanfunisa olubuto. Omusajja yalaga tebimulya. Abo basajja bemulaba nange Mukama atusaasire abaana ab'obuwala. Mukama atusaasire.
naye tewalifunye lubuto ng'oli ku ddungu oba omusajja akubibiisa ati oba akoze atya abasajja ng'oli ku ddungu woofunye olubuto bw'ati biba bikomye olaba kabeere Uganda omusajja akufunisa olubuto n'amanya nti olubuto relationship neekomaawo kati ate ng'oli ku ddungu agenda kuteekamu obuwanana bw'ensimbi okuza e Uganda mwebeereremu kankome wano eno mukama bankomire tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako yamanya nsigadde ndi Magi teweerabira kunkonerako awo kagambo subscribe ate era munange n'okukomentingaawo kakomentiko kayamba kinene nnyo ate era ne kalayikiko kayamba kinene nnyo mweraba